Rema. Omanyi Rema oyo mulaba. Kano atagaba byonna. Internet ye mwagala nnyo. N'atayinza okuba mu relationship yagifunamu ekisiraani. Internet yennyini. Rema internet ye mwagala. Naye ate ku ky'obufumbo bwe ne relationship ye. Awere kate bo tebakwatagana na internet. Lwaki? Anti gwe weewuunye bano aba internet basula wuwe. Naye ate bamanyi ebifo wuwe singa ye. Anti n'ebyo byokwawukana ayinza okuba mugamba bigambi. Nga yali mu kifuba kya musajja. Nagwe nabuzo ebintu byamuza bituufu nagamba omuganda gaako yaleese ekikazi kyeru nti kiwanvu kirina amafiga kirina amazzi n'omugamba waayo bagenzeko ennaku oluzira kakati otuwa kupointu nga katinda kako kifaananyi ti ate nange baŋŋambye bagenda kinsindikira ama bagamba waliwo nkubidde agenda okukinsindikira Mukunja agenze muri kodi muyimbi akyasoosa okusigala nga ayimba ngeno bwabalase nga bwabalase kwezaali nga paundi 5 nga azikwata nga abala nti kati yeyemu paundi 5 nga abala ekyo 10 naye era bane Katonda ono nga anakuswaza bantu nange ero noonya kubba mukunja funa abantu abasusu atodde ku mubbi munno naye abantu babuuza mu space y'ekivulu ekyagweredde ne kati Saimo sente yazitadde wakaye katukkirize yadde azitutte naye yazitutte wa anti n'okuziza kuswala anazakomezaawo anti kati awo nna mulimu kumuswaza kikakaza kiri nti abadde azikoze eki ekyokubba tukikkiriza kati kyetuzzeeko zaalazeewa weziri zikyali awo alaawo nga omanyi ibyo security ebiki weziri naye omusajja naye gwe Saimo wakoze ekigambo mbantu bobba tobbangu oyo nkunja bamubba Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Saimo official yonna gy'osinzira okubanga tulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Muna Herbal Mouthwash mukulagirira genda obeere nga ate omwefunira mu drug shops, mu supermarkets, mu pharmacies, mwonna mwali. Bakutegeeza nti gwe amannyo gwe galuma bw'osenya ebintu bivaamu omusaayi gasanyala ng'osenyesezza amazzi ag'okyo oba agannyogoga akawuwa akavaamu si kalungi. Muna Herbal Mouthwash ejja kubanga ate akuyambako abali ebweru w'eggwanga osobola okugenda mu outlets ewatuukira products okuva mu products kuva e Uganda we bazituusiza ojja kubanga ate omufuna kuba ku namba ey'essimu gw'ayagala okumusuubula naawe ali ebweru w'eggwanga era still obanga omunoonya tomulaba osobola omutuma omuntu ali e Kampala nga ajja eyo
n'amukuleetera ye Muna Herbal Mouthwash. Nzikiriza mbere nga nkutegeezaako nti bannaffe aba Airtel bakuleetera kye bayise back to school era nga bakutegeeza nti nno eyongedde kugejja. Kakati bagamba nti mu ttaamu eno ey'okusatu Airtel Money is making it unforgettable. Abantu 100 bagenda kuba nga bawangula school fees buli wiiki era nga buli muntu agenda kufuna emitwalo 3 egya Uganda. Era nga campaign egenda kutambula okumanya kuzigenda kubeera 4 beddu era nga Airtel egenda kubanga egayo obukadde 120 beddu. Kale bagamba nti nno osobola kubanga okozesa app ya Airtel oba Airtel app oba onyige *185*6# okusobola kubanga osasula school fees z'omwana wo. Era bonna osasula school fees z'omwana wo ng'okozesa *185*6# ogenda kugenda straight mu draw egenda okubeera nga ate ekuwanguza emitwalo 3 beddu. Era nga kutugamba nti nokozesa Airtel okusobola okubeera nga ate owangula sini. Bagamba nti omuwanguzi agenda kubeera ku namba ya ssimu eno yokka 07020 10 10 02 oba 0200 100 100 0200 100 100 okusobola kubanga ate owangula bannaffe aba Airtel. Truth Media Academy eryo ssomero libangula baana okusobola okubanga ate basoma. Bakutegeeza batya nno? Bakugamba nti omwana waba yagraduatinga nga ali waka naye nga abigatta tebigatta, mulete ku Truth Media Academy tubeeko course ze tumuwa. Abantu abaagala okutandika okuzannya film naye nga production gundi yo tiimu yo ebulamu. Production ntegeeza ki? Abakwatira kamera nga babulamu, abakola kwata sound nga babulamu, abalayitinga nga babulamu, baleete ku Truth Media Academy tujja bbanga tubasomesa bulungi. Byonna tubisomesa mu myezi 3 n'emyezi 6 okugatta graphics designing, web designing, digital marketing n'ebintu ebirala bingi nnyo. Awo nno ensonga ng'etambulira ddala nga bw'ogyetaaga. Nkwaniriza, it is a Tuesday era nga buli lunaku lwakubiri mbeera n'omukulu Musitafah era nga Musitafah ono mutunzi wa ttaka Kungwa era nga ettaka lyalitundira ku Bombo Road kuno kwe tuli n'ebitundu by'eggwanga ebyetooloddewo. Bw'oba oli eyo nga tonnagula ttaka ate nga Musitafah omwagala, mbadde nkusaba obeere nga ate omuwagira asobola okubeera nga ate akutuusaako ploti. Enamba y'essimu Musitafah abantu gibampeere 0752 34 89 67 07 752 34 89 67. Okay. Kino kitambira ddala bulungi. Tubaaniriza basibo ne bannyabo mwere kubanga temutugasseeko olunaku olwaleero. Owa ebigenda bitya? Ono tomukwata teeka buteesi. Tutambula mpola mpola. Nulya ggwanga tumanyi tulumbagana campaign kati serious. Campaign zifuuse kati campaign saawa zo. Campaign zifuuse campaign. Buli omu ayagala kuyingira, wa parliament ayagala kuyingira, wa council. Leero tutandise nomination jo. Twatandise aba municipal divisions, municipalities, bali mu nominations. Bebaka nakambata. So far. Zikyagenda mu maaso naye abantu balina okutegeera kimu. Maya abeesimye nagenze ne bafunako obuzibu bumu. Buli gwe bamye kaadi alowooza yasaanidde. Nawe nye beremereddwa okulondamu gwe bawa kaadi ya independent. Kubanga gwe simanyi kitegeeza oba wakati awo waliwo bribery simanyi walizo okwaliwo kwogo obeera otya konkoshua nti gosaanidde. Zendowooza kiri bwe kiti kye mukola. The best challenge would be we baba gwe bawadde kaadi ekyamazima temumukkirizamu nti gwe bawadde kaadi. Kati mmwe mulondere ekibiina candidate yogu ajje yeesimbawo naye bwe mubanga abazze independent musobamu babiri then kati ekizibu kyammwe kinene okusinga bano be munenye obutabawa kaadi. Anti kubanga neewuunya buli muntu gwe bamye kaadi akulaga yabadde asaanidde. Kati gwe asaanidde lwaki ate wajja mu kibiina oli ogenda independent kuolodde amaanyi g'ogamba okola ki? Aliwo gayina. Kubanga kati n'oli yennyini gwe bawadde naye alina enkambi ye naye nabo balowooza nabo bali be badde competent okukola ki? Okufuna kaadi. Naawe ogamba nti oli talina kyali gwe amaanyi obusobozi obujja bugamba nti gwe obadde osaanidde. Nze kaadi abamba gina na kaadi yange. Awo kawukanze wakyambuzabuza kuba candidate saaba. Buli omu gwe bagimye kaadi akulaga yabadde asaanidde. Alaga yennyini kaadi yagwanidde yabadde yamuyise nnyo mu nanka kandi bayinza okuba balidde enguzi.
N'ojja otya mu leesi nga gomanyi ogenda kuwangula. Ate nga bali nga kiteesaawo okuvuganya nga tumanyi agenda kukola ki? Waliwo omwana gwe nabyo ono yabadde ayagala obwa meeya bwa Wakiso bwa Nansana division. Keith. Yaweereza ne ssente ezitajja ku mobile money. Kati kaadi yafuuse kaadi nze nkuwuli. Ebigambo byogerako obwogezi. Lwakuba tawuti nti eno waliyo amaanyi singa mubagambidde ekibiina twakivuddemu. Naye abaatandise okugenda ku kkubo efuluma. Anti ffe kye twagala bagende. Saimo ebibiina bino biringa amasomero. Biyingiza nga bikola ki? Kati interest ziba nga ekibiina kiri olaba zikereeza. Oba ddembe okukola ki? Ebibiina bino biringa makyaki. Bwe otasabye ate usanga wajjudde. Bw'otasiiba ogenda okusanga abasibulukanga ensi nnamba n'ogaba banne bali mayinza ataasiibye nze abantu basiibye. Kale ebibiina owulira nga tekikutuusiza weeyagala bannange muve mu bibiina mugende. Mubyesonyiwe. Kuba gwe n'oŋŋamba nti gwabadde osaanidde kaadi nga gwani. Nga ddala abalonda bonna tekuli mwana wo. Sanga Kampala. Lunaye tugenda otandikira olunaku olwaleero. Kaakati wabaluseewo olutalo lw'ebigambo. Wakati w'omukyala Justin Nammeere. Oyo gwe bagamba Nammeere ejjo. Nammeere atali mmere. Yoyo. Omwana yagambye kati Nammeere tali mmere. Atasaaga ne Furufiga. Furufiga tolina kyo munafu nnyo wali. Okusinziira ekiriwo, Furufiga yavudde kuba yakomye kati okukola. Akumanza wiiki ewedde. Yasuuseemu. Yasuusa ali bulungi. Ndabeera mu magukyali mu pembeni totambulirawo. Naye ogwazzeewo guno nze natya nnyo. Watya nnyo? Natya nnyo bwe nalaba guli natya nnyo. Kaakati yavaayo n'agamba nti Nammeere alabika aliira ku nsiko. Bamunonya tebamukola ki? Tebamulaba. Takomye kuliira ku nsiko. Amaviivi agakuba buli lunaku. Mu banene agamba ne munjogereko n'omukazi agenda kunsiba. Nammeere gye yavudde n'agamba mbadde nsaba kutereezaamu nnyabo bw'ekitiibwa. Ova ku script. Sisobola nakudduka. Tali mu kirasi y'abantu abali. Sisobola kwekweka lwakubongoba. Awo yatuwulidde ne bwino nti Furufiga bwe baamukuba. Yalinnyako mu ddwaliro yadduka paka wasali musale aloopembo. Anti baana bwedda ate abaana mpulira bagamba Furufiga bamusinze eddamu ne mu bulungi bamusinga. Buwiini zaatandikidde dde eno kugulawo. Abaana wiini baatandikidde kubala ki? Oba feesi. Kati n'olutalo abaana baalutemye kategole. Bagamba tunagenda muli olunene tutandikire ku bisoboka. Byuta ani asinga? Awo Nammeere ne batiikinga nnyo. Nammeere n'abamu baasuze. Tebannasuula bululu bwabwe. Ku kya Byute. Ku kya Byute awo. Figa awo bonna ne basiga. Ate awo ate kyasusseemu. Era nga Nammeere aleebya. Nammeere ate bwana badde baleeta obufaananyi bwe ng'ate mulala nnyo. Luzungu. Obwedda baleeta buno, baleetamu n'ono yakula bw'ati. Nammeere yakula atya? Mbu bw'ati. Bw'ati. Ate ne baleetamu n'eyakula bw'ati. Anti abaana babikola. Awo abaana bali tuli ku lutalo. Anti mulimu bakasiru. Nga bamubuuza baba. Ngati nga mulagira ati. Batono mulala mbu yakula bw'ati. Kasiru n'asula akalulu ke. Era kale. Ne tugenda mu Luzungu. Mu Luzungu abadde tebagaana abasaze paka abadde tebagaana okuvuganya kube nawo. Kuba kwebakira mu avuganya omwo. Kilo zibatete. Wait te balansinga. Awo nga tannalondawo. Awo waziwunya awo. Ku ky'Oluzungu ate n'abawagizi bennyini baakomplaininze. Ate nabo abagondezeemu. Bamuwagira. Naye tebaagala baawukane ne byayogera. Baga tukumire ku script. Ogenda nnyo, Luzungu lungi nnyo. Amukubye mu Byute, amukubye mu Figa, amukubye mu Luzungu. Bwe bazze ate kusoma. Ate awo ne bitabuka nnyo. Ani basoma ki? Kisoma ki? Ono kugambye Nammeere bagaye ono ebyono bimanyi. Look at me. Talina kyagamba. Oyinza olowooza ayogera lukonjo. Ate bazze ku family. Baganda tono tebawulirako ku taata we. Ne baatuuse nga baatuuse. Bali wala.
olutalo lwa ddala olusebo si going personal anti era bwe tuli kano nanti bamukuba personal kati mu kusunsula yawangudde wa wallahi zonna abasinga ugambye polling station ezisinga bamukubye akalulu kati ali ku bwakatonda naye oteekateekamuko obufalinga candidate oba asinga okuwemula kyomanyi oli gwe baleese mukambwe nammere si mmere nze mutya nomutya so kakati eno gye twatandikidde mu lutalo lw'ebigabo gye lwatandikidde yonna nammere yawanguddeyo ddadda kati bankubuleko olufiga okuva ebagaana okukwata baamu kubanga bali ku kamera awo yategedde nti bamuwangudde anti yagambye fayiro eri mu kutambula anti ffe ekitugaana nowalaba omuntu abba ne bagaana otwalira amateeka mu ngalo nga twagala tunoonyereze tumanye baani abaamutuma ate gwe tosobola kunoonyereza otandikira ku baamutuma ng'ate abaakuba we bali kamera zikola ki kati fulufiga ye kyayagala tugaa nti ayagala bakwate nammere ataakuba ng'ate abaakuba bali mu kamera akwate abaakuba batubuulira ani yabatuma kubanga ye gwagamba yagasi yabatuma kale ekyamazima ekisinga obwangu kukwata baakola ki baakuba kuba we bali facewezi singa bali fulufiga babadde nga atiisatiisiza singa bavumye muvume singa tebakutte dda abo baakuba ayi ati no poliisi yamunyomedde kuvaawo bano fulufiga bamuwangudde technically gwe poliisi ejjemerera presidential advisor ate ngimini wayo nga tunagenda kwe mugire mukebere mu contract zammwe osobola nga baakwakiranga bayita kirala obanga ne contract kyaggwako dda nakyo musoka mu kinoonyereza tuyinza okugamba fulufiga nga tebali yakitinza kuno kumbe ebitiibwa byakuggwako dda manyiza nakoyako mu company nga nze neyita mukozi wayo naye nga contract naya freelance kubanga oyinza okuba oli awo tunaleebukana bino nabiri contract naye esooka ekole contract egamba ki egamba ki etunulweko nnyo kubanga gwe nammere kyo nammere asobola weebale nnyo osobodde ensi eno nze nkubuulira fulufiga poliisi kasaaganya okukwata abakola ng'ate webali ne poliisi yeeri kuba kitekwata abantu baakubye muntu poliisi erabika eri bize eri bize ekola ki naawe ekola anti kati ono gwe baakutte gumanya mu kibiina kati yafuuse liability baamukooye kati babakutta muntu ate okololwandiziise bokka abantu bafiira dda bwe kyomanya kati gavumenti oyo yamutadde nze simanyi naye nze siri mu mativu ate bamugambye addemu atuwemule mama Nalweyiso naye njala kutegeeza mama Nalweyiso baatuzzeemu dda anti kyagwe kyomanya kati yamutaddeko eriiso ki oba mama Nalweyiso alina ebyomuli byatakyamanyi nti amubuzaabuza yayinza oba ali ku byamulembe gwe kwakyatambuli bw'aba yazze wabyozaamu dda bw'aba yazze mbajja bintapuliitinga amugee nti wano bw'ayogera bw'ati ategeeza kino okusinza ku myaka gyo bw'ayogera bw'ati ategeeza omulimu ategeeza butaputirenga ebyono byayogera naawe alimbeera akyavuma mugambi gwe oyinza olowooza kigambo kya Luswayiri mu Luganda kyaganda wala dda kyaganda wadda ayina yavumye olwali lwatika lwawa naye bamugambye kinvumira nkugambye bamugambye nze ku kyo kwesiva nkugambye bwene anti kati bamusaze amaanyi naye yagambye ife Kasukwa ntiimu advocates abamwogerako yatutandiseeko dda kati naffe twamutegeeza takyatiisa tuli mu kutya ate kyalina gwatiisatiisa kati kasa poliisi yamujemere negaana okukwata abamukuba presidential advisor anayinza ozza okukiramu ffe anti kati mu nsi kyobwanga omanya bukuumanga amaanyi go olaba ne ku ssomero eyo wabanga abaana batutiisatiisa ng'atufugiramu eyo munja bakuba mbasobola naye kasita bamukubako weebati ensi yonna emanya asoboka mwabeeranga awo kusooka waliwo omwana takubikanga buli omu amutya naye nga tewali era mulabe ng'alwana ne wabaawo akaana ne kajja nga kapyako nga tekamanyi musenze n'akabuulinga ne kasooka kamukuba awo tumanya nti bulijja bujja akubika tufeera nno kati fulufiga bujja akubika talina basirikale ibanaye ensonga y'abasirikale abo bo talina eyo yakonfamingira abadde babeewolangawa abo twamaze otega tewali musirikale n'otya aho omwana yaŋŋamba nti abasirikale abo boolaba bakuuma naye kisinga okubagoba kuba babawadde njala anti n'akamanyiiro anti jukiro n'alogansi y'abannawomerwa emboona
kale munnawo mbona wabaako waatuuse alaba ng'ensi yonna agikola ki tusaleeta musirikale n'omusiiryawo nga talidde alabika yali aleese basola bateeka mukasana ye nga adda muli munnuwa ye ng'olubakkuta kati gwe nammere ebigambo byonna byayogera nammere mukambwe ate mugumu ayina abamuwagira naye katumanyi twabuli ano fulufiga nga banne olutalo luveeko kati agenda kuswala buswazi ate naye ayogera ate okuswala agamba sijja ddukola ki yagamba yewo child anti bali baga yewo child ate bali tebalaba kubya wo bali bana babaloodi yagamba yewo child tagaba wini kakati ekiddako bamusibidde eggulu ebweru nesafandi eba yakoze kakyako ate naye yamuvuma namere yabyogedde bannaye ebigavume byonna yabimuvuma ebyo byonna yamuvuma kinene nnyo ekyo ate abata buseeya tomumanyi nakafande muntu mulungi nze tokinvuma ekyo nembeerawo kakati era okumanya nga saba nnyo Katonda akuwa amagezi eri gy'obadde ng'obavuma mbu amangu ago beerabidde bayita basiru nga ggwe yamuvuma dead walking nankane kakati amangu ago ngaso muvuma n'emyezi ebiri teginnakola ki ate ogenze nti ate osaba buyambi ye atategeera akuweera obuyambi omukulu genda ekikubiza tukitegedde basajja bamuvuddemu nnyo naye twamugamba olutalo luveeko tojja kuwangula awo kubanga poliisi weegaanira okunoonya kakati Saimo abantu bakuba poliisi netabalaba ku kamera nesigala ng'enoonyereza kabyenoonya byabuze kati yamutenguye nnyo abanzi naye kufufiga aleeta bwino yatwadde bwino awo nti nno nammere yali yeetiga kalangwa ebyo byonna biboozi ebyo byonna byo byamukubya atuuke ku nsonga bakwata abaakola ki era n'akaboozi k'okwetega kalangwa katukolera yakalaba atya simanyi awo yakalaba atya anti nammere ne fufiga tebakolagana kati baatuuka ddi okusinkana awamu kwagala okugamba ebyo biboozi propaganda ate kati twabikooye twagala facts kati katwagala bituufu anti gwe fufiga amaze emyaka egiwera emeka nga bewalana nani ne nammere kati baatuuka ddi okubeera basatu nga kalanga wali fufiga wali nemmere wali Yoza bakwana fufiga nga nambakwana nammere nga fufiga alaba mpozi taluganye nti yaloota kukulota gye kuli ensi kati emulaba tewakyali weyeemolera era twamugamba tala luveeko siba batikitoka alikuwa na batikitoka babadde asiba nga bataliiko baabo ensi agitegedde nti eriko abantu abalina abaabwe oyo namugamba agenda mumulowalinga oyo yamusobodde kale tumuliko General Rais amuliko General Rais bakwa yamulumbira no musipiyo mpola kale ate nono waliwo namulumbira ne wa public ogenda kuguwulira ninga lwaki abaatuwemula oyo kimuzi avuma n'akuvuma ne biwalese waka wamawanga amagatte wayiweni omuvumi wayiweni nammere bannange nammere wa intercontinental abuser kale bano bonna basala abavumi ebyo nani bamutunuulira laba omwana wajja n'afuutuka eri from nowhere tumanyi bino bye bya bulijjo takalubye nze nawulidde mukazi yagambye tagenda kuweera tasobola naggambirawo Saimo ng'olunaku lwakatandika naggamba fufiga tayinza kuwangula olutalo olutalo lulimu abasomye lulimu abalina abantu baabwe ono movement aginoonyamu kyakulya oli waabwe oli kitaawe be bannannyini ki bamuzaira mugoye mu busuuka bwa yero bufuka bwa yero mweyaviira mu ddwaliro ate gw'ojja yajjira mu gundi muleesu n'okusoma naani akumanyi ono emikwano gy'alina fufiga gyonna agironze bukulu agironze Kampala oli bamuzaala alina emikwano amasomero kage yasomeramu twamugamba otala aluveeko kati bagenda okuswaza oyo anti agenda okumaliza nga gubasibye wetulaga kati anti Saimo buli omu tekumanya amagezi go nti matono obonaabona nago awo yali alina sirika busiisi n'alumba ne bamuwaayo akasente kanti wuyo waabya ssente amiragakonde gwe be basoose mumukuba teyasoma akuza abonaabona kyogeza empya zisoose omuyitako akuza akubibwa
omuntu yawa yalinga ku mizinda awo n'asitula ku mizinda awo n'asitula ku kiki katakubwangako yali asika busirisi n'agenda n'asaba akasente ne bamuwayo akasente wakoze eki yawa yalingako anti pulira ebidongo ono yabeera mu Eagles ate yali alinayo biyimba ki mukyakale mutikite n'abali amulye buno obulamu bumpi ojjukirayo hiiti ye yonna eyo kati yali alina okugumira embooko ze ekirungi bamuwa ssente bamukubagiza bulungi olyaga gundi n'aleeta 15 guno n'aleeta 7 ye baŋŋambe akasente bamuwadde kati yali ayagala afuna ebibiri akasente neeno wiini amanye nti wiini bagimuwamu ssente akuba maama n'omuntu ayaweereza omulwadde ssente n'atajja ate ano neki ate omulwadde aba awona bantu bamukyalira omulwadde awona abantu era nze nsaba ekintu ekyo abantu abakyalira omuwabuzi omukulembeze eggwanga mu kikyuseemu nze tompeereza ssente zo nga tonkyalire saagala anti yali ayagala afuna obuwanguzi bubiri mbwene bamufune ssente bamukubagize mbuneno nenammere amuwangule twagamba ezo ssente ze yafunye ze yatannamanya nti compensation musaala gwa mpi guno omugere bagumuwaddemu mmeka kifuuka kimwe kyamusambira ogwokubiri guno ndowooza guli ezo 12 ani yasindika 12 awo gwe yagamba asoba nga yayongeddemu yamuwa ssente nyingi yamuwa miliyoni zaali 5 ayagambye waliwo 12 alimba ani n'agamba ono mwala wa Museveni muganda we yamuleetedde bimuli nga tetabira banganako n'ensimbi empitirivu Natasha anti waliwo n'abantu abeetemako ebigambo ne Natasha eddiini alina nnyingi asobola omugonnomolako ekyokubiri engeri gyali munnaddiini yayinza okuba yali amuleeta bimuli bya ssaala y'abalwadde era we kiba nti waayo omuntu afiira awo nga talokose akono yo basi gubaleeterayo ebimuli alwabe yawula simanyi oba ebimuli banga birimu nabyo obuduusi mu ebyentaana egyo ebiri nebya birthday era totuukanga kwagala tikuweereza bya mukwano n'otalambuuzaako jja kubuuza sitwala ebyokuziika ng'ate njagala birthday so waliwo ebyokuwona amangu waliwo owummula emirembe bamatyakati yayawula awo naatako kwagala mujja kuntemyako siswala anyway ebyo webityo bibiri katulinda gye binaggwera byawedde dda ebyo byaggwa dda eyo kyepota bagikola ki tugenda kati mu wiiki 2 teziwere bukyanga mu mulwadde waffe akubwa ate kakati okumanya nga banasajja bazanye era bannange weerera ku baana kati abamukutte abamukuba balemedde bakwata kati nga bakyaliwo obujulizi akyazi bagala mukwata nga atasuuse bakwata nga asuuse baali balina mukwata luli nga azimbagatanye kandi kakati webakwata omuntu akubye bagenda mu ddwaliro ne bakebera ono gwe bakoze eki nokola medical check up kati ate bali we banabakwata nga tono yawona dda yassuuka dda ate kikuyamba nako okukola lipooti ng'okyazimbi nga wewali awanika nagamba naye mwana muno omukola otya bwoti mufaananyizanga emabega w'ekibe naye kati agenda kuba atuuse ino okwegatta yatandika dda atandise n'okwegatta suuse ng'ate bakwata abamukubye aba alina amaanyi abo banti gagambye okyalodi ate ako nga mbadde sikalowoozanga kaako okutandika okwegatta yaleka yatandika dda nti bamukubagize ate kulwa sikulwa ng'aba akedde banti bakuba eno okusinga omulwadde akubye ku matu kati n'okwegatta yeegatta ate kati bakwata abamukuba yegattira ddala n'ekirala bannaye kati kino njogera bwe ndi nga ku Nsandi Citizen bwe mubanga munaamuwa justice mugimuwe kati kubanga essaawa yonna agenda kuzza omusango mulala ataamukubi ate ddadde mwayungire muli kakati teri agenda kumuwa justice alina eggwanga sebo wenkanya wemuli anti olwo yabufunye kubanga naba complaininga bangi Muna Habo Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Habo Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa
Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 Room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Naye nzamba kyensa justice emuwewe nga budde bukyali tuleme kutabiikiriza misango. Anaddamu okumukolako obuzibu ajja kwekwasa nti zisinze namukuba ku right. Nasanga bamukubye. Nasanga bamukubye. Ate kati fulfiga abantu abagenda empola bategedde akubwa. Ujja sibasobola ekibozi kye nga bwalina abakanyama nga bwakola atya. Kati asigaza kintu kimu. Kwa presidential advisor na bwake byo ku contract. Ndo bamusese tuladde. Oba ekyali valid. Aha. Kale giteka yerabirawo. Why? Waliwo concerns z'aba social media in-laws. Abagamba weekend olw'ekibuuzo ekyabaluseewo nti no Rema ne bbaawe bali mu kukola ki? Namakula. Bali mu kwawukana. Kati waliwo ekibinja ekibaluseewo ekigamba nti naye lwaki abantu bafiira nnyo ku bufumbo bwa Rema? N'awatali mawulire ne bagakakawo. Rema. Omanyi Rema oyo mulaba. Kano atagaba byonna. Internet ye mwagala nnyo. N'ate ayinza okuba mu relationship yagifunamu ekisiraani. Internet yennyini. Rema internet ye mwagala. Naye ate ku ky'obufumbo bwe ne relationship ye. Awera kate bo tebakwatagana na internet. Lwaki? Anti gwe weewuunye bano aba internet basula wuwe. Naye ate bamanyi ebifo wuwe singa ye. Ate n'ebyo byokwawukana ayinza okuba mugamba bigambi. Nga yali mu kifuba kya musajja. Batufaanana tutya bannaye butambuza olugambo nti bayawukanye. Maki kikizo gamba abantu nti bayawukanye nga bali mu kisenge bonna babiri. Anti bagamba omusajja we alina omukazi. Ekyo kifaananyi kyo kyabuze. Amutwala ku bizinga buli kaseera. Ekyo ky'ekifaananyi kyakoze eki? Ekyomukazi kyo kikyabuze. Kikyabuze. Kati kiyinzika okuba nga omukazi oba atwala muzimu. Amuzanga atwala muzimu simanyi. Kubanga ekituufu boogera nnyo. Nange ndula n'ekifaananyi kyo kikoze eki? Tusaba ku kifaananyi. Waliwo gotegayiridde bannange alina ekifaananyi. N'oba olimba tuleete tugumire ku ekyo. Tumanyi nti banna ebintu gyebiri. Mutuyamba alina ekifaananyi ky'omukazi bagamba akyankaliriza wakawaale. Bwe bamukuwaanira. Obuuza omuntu wayi. Bannaye. Negwe nabuzo ebintu byamuza bituufu nagamba omuganda gaako. Yaleese ekikazi kyeru nti kiwanvu kirina amafiga kirina amazzi n'omugamba wayi. Bagenzeko bonna ku luzira. Kakati otuwa ku point mugakati ndagako kifaananyi. Ate nange baŋŋambye buba. Bagenda kinsindikira. Ama bagamba waliwo nkubidde agenda okukinsindikira. Kakati mutuyambi mutage kuki? Kyegane nti internet eyinza okwemanya ewuwo okusinga ye. Rema yandibanga internet yamuwamba. Kuba obufumbo yamuboola. Obufumbo bwa Rema ensi bulwanisizza. Naye nga bannange alina ekifaananyi ky'omukazi gwe bagamba. Dokita Muza gwayagala ne mukitulageeko tukakkana omutima. Gwe n'ofumba fuma ekifaananyi kino n'oba otulimbalimba tugumireko okwo. Tufune kye twagala abawagizi naye abawagizi batuli bubi. Baagala kulaba kwanira asigudde ba superstar. Bannaye tuyamba akirina yenna. Gwe n'oba olimba tuyambe tugumire okwo. Kwazi story nagiwulirira sinaba ku kifaananyi kya mukazi. Tewali bukakafu. Sibulaba. Naye ebintu byennyini bye batugamba si bya Rema, esi nnyumba ya Rema eyo. Kaakati bannange. Badde ensaba mumuleke bambi kamama mukaleke. Tunaakalaba nga biganye. Kubera kigwe ky'omanya kati ebyo tulinga lubuto. Tugenda mu maaso. Era bana abalemaganya. Era tujja kukola ki? Tosobola kukweka break up. Naye kaakati gwe ky'omanya ne. Tusobola tukalekemu maama keesootingemukko. Nabo waliwo obutakkaanya. Tumuweemuko ku budde. Tetumutambulirako nnyo. Bane tumuteeka ku abakitambuza. Omanyi waliwo ebintu bibiri nabyo kye nalabeeko. Kati saazi ku mutimbagano gw'e Uganda wa.
ekibozibozi kyonna kyoyiya nga kiri mu layini ya Nuupu ne mwami Kyagulanyi kitambula. Kati ne mu social life eno omuntu akyekwa omanya Rema oyo golaba alina engeri gye yeekuttemu ssebo amaanyi ge ku intaneti gakyaliko. Rema yeecomposing amaanyi ge ku intaneti kwegali. Kati yasi yamubuwala bubuwozi ku relationship. Oba waliwo ababeerewo n'agamba nti kati intaneti esirise nnyo kati kankisuulemu ekiboozi kino. Kubanga bakimanyi nti bwe bakisuulawo buli omu agenda gugumuka. Akibuukira naye bonna bwe bali. Naye mbadde nsaba ne mumuwa obudde. Kuba omukazi saabawo fakisi byonna. Omukazi sinnamulaba. Njagala nnyo leero ku mukazi oyo gwe bagamba. Yona alina olugambo ye ekifaananyi ky'omukazi kyamulimu ffuna. Yena ekirala abakazi mwatandika ddi okubanga abasajja bayabireeso bakale. Abakazi munnange baagala nnyo eri abakazi bannaabwe. Omwana yanga nti ne mu Rema waafuuka abakazi baagala okuba okumpi. Abakazi balaba ekinamaasulo. Alaba ki ky'atalina. Kati awo watabulira. Nti agobayo n'abantu asembere mu maaso tebamusiikiriza. Ne ku best awo abakazi basosola bagende balabe ku bannaabwe. Nalina isimala nyumeza kyasanga ku best. Ndowooza comparing. Yali talaba. Kulaba ku mazzi gabuuka mu bbanga ng'enkuba tetonnya. Bya bulijjo. Wali? Bya bulijjo. Abaana banyumirwa nnyo. Lwaki kyomma omutuuka omulunaku oluddako ng'onoonya ssente ozirabako. Bisiraani nga bagize dda. Baakumaze dda. Omwana ne gundi bange nti mukazi we naye yawasizza ate ssenga awe Rema. Muve ku mukazi wa Rema asaba busabi bambe. I've I've seen that girl without makeup. She's even younger than Rema. Kati kiki wa makeup bate yaba. Lwakuba nti omukolo gwonna nga gutambudde bulungi nga bwe gwatambudde. Sandyagadde kulaba negative energy yonna. N'ebiseera ebisinga bagamba kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Omwami abadde oba omwami ali kika kya muntu oyo. Akola mu kuvuma. Yes. Naye kati challenge eriwo nti nno ate bavuma. Oli ate atavuma. Oli atakola ki? Atavuma. Kakati keeka kukaka ennyinzo leka but nsaba busabi bambi. Kisobola okuba wa makeup. Nga yabadde wa makeup yabadde wa Nuupu. Nakyo bakigire. Bakisobola kinoonyerezeewo. Yakuye omukyala makeup. Yajja okuba yabadde wa Nuupu. Akwa TikTok family eyo. Challenge eriwo emuntu no nze kati nze mu nsi gye nvaamu. It's not right. Baana bato bakoze omukolo omulungi ate bano baguddako gukrichazi. Kati mu bintu byonna ebirungi ebyabaddeko bw'osalawo okwogera ku makeup. Anti baba nabaga nti kiyinzika okuba ng'owa makeup baleese wa Nuupu. Yadde ku protest vote. Kisoboka nakyo kati nakyo. Laba ogende oddamu kukola omukolo ogende. Omwana alina akafaananyi ke yataddeyo ng'omugole aseka. Omwana babadde yabanga aseka abaana ng'agende nti nseka nayo banne kwega bizibu nga bw'omanyi. Naye nga biraka byabaddemu. Mu nsi gye nvaamu mukyala wa Rema tumuleke. Byabaddemu ebibiina ndowooza. Omanyi naye mujje political parties mu mikolo gy'abannammwe. Omanyi emikolo ekibi ky'emikolo kiri kimu. Mu nsi gy'ovaamu osobola okuba nga bye binawe bye badde okola. Tugenda ku mukolo gwa musajja waffe Buule. Buule ogamba otya? Tuvaayo Jenkins Mukasa. Yakola comment. Batugamba omukazi yakaabira mwezi. Jenkins comment gye yakola. Yagikola ngabo ow'amawulire yenna. Ow'amawulire yenna. Yajjalo n'agamba omukolo wali gujjudde ku muwogo. Omukazi yakaaba. Kakati ne ku Rema kye kimu. Ati kati omukazi kati yategedde gwe yafumbiddwa. Naye amumanyi. Bakyakuvuma nnyo era weesibe 3. Kubanga ono ye aliko ebikolimo. Waliwo abaamunyiigira. Naye Rema kyali mwana muto akyasobola oyiga. Anti kitegeeza weeyagala ayige tomwagala abeeremu na ssente anti guli gwe mulimu gwe. Asobola okwapuguliringa n'atandika okulikuluutinga. Guno guli gwe mulimu gwe. Kati gwe lw'omugamba ayige kitegeeza tobaamu na ssente. Anyway tukiri ekyo naye nze kyendowooza. Naye asobola okuyiga. Naye nga bajje political parties mu mikolo gy'abantu.
ba makeup artist Oyo makeup yabadde wano. Bw'oweebwa ssente okukola omukolo gukole n'omutima gumu. Todda te ku protest vote. Togutabiikiriza. Omukole tomusika myaka musale myaka. Wa makeup omutuufu kye yakola wa Desire Luzinda. Ya Desire. N'akwata emyaka 15 n'agiteba n'agiteeka wali. Nibo yali yamusiga kilo mmeka. Abantu bwe bagamba nti makeup otaganya nnyo na mataala tiamanyi okuvaako. Teweekyanga nnyo. Ono emikolo. Enkuba n'emala n'ebagwamu awo. Kati enkuba etonnya ne kuba n'omugole n'omwegaana. Kakalanga bogera emikolo gigenda okugiranga muno mulala. Enkuba egenda okukyanga omukolo akyusa. Ogaba ne bate bampaddemu maama we. Bwati bagambye nti ono omukaalama ntwade tebaagala aseke. Na makeup ayinza okugwa. Kati tobadde anyingako bunyizi. Byonna biri okwo. Mwana yendeka. Nze ndeka. Bwe babagambye nti wenda tebaagala aseke nnyo. Ndeka bannaye. Nti nga makeup ayinza okumeguka. Ana kivuma ndeka. Anti simonye kugampulira biki? Bannaye. Naye nze ku side y'omukyala. Makeup artist yalina obuzibu. Ko ka makeup ko. Kabuzeemu kula. Olw'omwana yagambye nti goodwill yasusse mu mukolo. Kati nze mpaddeyo gundi. Nze nali mbaddeko mu mukolo. Taata ebusemba tya n'atuwa emmotoka. Maama ebumaana n'atuwa esseppiki. Katugenda okutuuka ng'ebintu byonna birina ebizibu. Emmotoka nfu. Kati ekibi ky'ebintu bya goodwill. Anti ogwo omukolo omukolere. Tuweesalira wanti. Kuno tekwabaddeko omukolo gwa Rama. Okwo kuno tekwabaddeko omukolo gwa Rama. Bikyuseemu. Amubamu obugiraagira awo okuba. Kati tusuddemu kagenda bakulye. Abano bawagizi baffe. Wotaba bonus oli muwanyi. Bannaye. Bano bantu baffe. Ati obamme bonus. Oba ogenda kumuwaani. Kyenayo ku mukolo gwe. Eyazo okukola makeup ate yazo ku protest vote yabadde alina bizibu bya gavumenti ndowooza. Nagaba kabonereze bano. Otabadde wa movement yakoze makeup. Kubanga aliena yali bigenda kujja ku kifaananyi ky'omugabo mulabe ebyana bya NRM. N'agamba ebyana bya NRM kambi tattane. Era yazo ku protest vote yazo okukola makeup omukaalamu. Yazali ku nsonga za bya bufuzi. Toza ganti yakoze makeup teyabadde political. Yamubisse oba yabadde muyiga. Musajja omukazi oyo bamusajja badde wannuupo. Bamanga yabakola ki ekinene ekyo. Ati katoza ganti nange kabye nabe nali mbano kamba fiirize. Fonna byonna katufibifiire. Fonna katubifiire. Omuntu waliyo enkime esobola okuyuza amayuni naye nga tegenda kugalya. Ate n'emikolo egy'emisondero omanyi abantu okiremeddeko nnyo. Ati omanyi abantu balina akamanyiiro. Tebasobola kusondera ttaka. Tebasobola. Era osinga bagenda nti ayagala kugula ttaka tewandira byalinnyayo. Iba ne lwaki? Anti baagala okulaakulane. Kati sex wange babafiirako waki? Abantu baagala nnyo ebyo. Kyewala ffe tukola budget n'ojjako ezizo. Era nze kyesima balama naye kyeyakoze. Tasobola tebakuganya. Anti gwe onaba musonde bamusinga okutegeera. N'obuwanika tebabukuwa. Anaddamu ddyo ogenda okumbaga ensondo ozirabe. Ebiseera ebisinga ate omugole si ye muwanika. Naye nga lwaki oba teweekwatira ssente zo. Oyinza ozirya. Kati bali bakusinga okutegeera ky'obola bakwata omuwanika. Naye twejala nteekako nze wange gwenfuga. Tebakkiriza. Saimo gwe tomanyi mbaga nsondere. Embaga ensondere yonna tebasobola kuba mugole buwanika. Anti bakkiriza nti bo basaayo nabo bamanyi olina ebyetaago oyinza ozikwatako. Bamanyi embeera gy'okola ki? Mw'oyitira. Era nsooba bange babagayo nga bakumye obuwanika omanyi bakubuuse dda. Anti gwe ngamba nti nze nanyini mbaga tosobola kumpa buwanika bwekwatira ssente zange. Nomandi olina omugole gw'osobola okukwasa obukadde 5 n'abula. Anti kati bano teganye nti bano nabo si basiru abali kakiiko. Era gwe gyewegereza embaga ensondere teri mugole gwasobola kuteeka kuba era bakati oba oyagala okunyiiga ye mwana oyo okugwa ku bitabo ebituufu
mu bakulu waavaayo mmeka anti awo wajja ova obusungu abalina omukolako ekibbulo kati alimyewa bwera mulimu ki nnyo gwakola mu movement ogutasoboka kukolebwa mulala kati bano bamuyamba buki kasitolaba embaga nti Saimo muleeteeyo budget nezifuluma tebasobola kuwa mugole buwanika kuba baba bakimanyi munaku ate omunaku tebamuweera tebamuteresa ssente owaayi lwama muleke omunene w'omu kibuga Saimo kati nkeera ku makya funa message nnya message bbiri ziŋŋamba munaku gwe ofunye divize kutwala e Bungereza endala zo nga zinvuma buvume obubbi obukuli kasajja ge twakulabirawo mu mpalaata kiki ekinvumya kati message ey'okutaano yenzijja ku luki olunya nga mukunja abanja Saimo Omunene w'omu kibuga Saimo yaswadde naye pulezidenti omulaba yali yamugoba dda wali ku kugundi ku mukolo we yagaana omubbongako anti puliyambo kuba njala nkutegeeza anti ye oli mukulu yali yamubuukirawo dda kyalimu engalo olwomwana yagana ekyamazima Saimo Omunene w'ekibuga taliimu ngalo ye Saimo Omunene w'engalo nkugambye kubanga mukunja omanyi ne mukunja mubbi kakati mukunja could you believe nti akasente abadde yakabala nadda $1,200 mukunja buli sente gye baamufuuwa yakolanga ebintu mukunja yagenze muri kodi yemuyimbi akyasoose okusigala ng'ayimba nga bwabala bwezaali nga pawundi 5 ng'azikwata ng'abala nti kati yeyeemu pawundi 5 ndala ng'abala ekyo 10 naye era bane Katonda ono ng'anaakuswaza mu bantu bonna ng'era onoonya kubba mukunja funa abantu abasirusiru atodde ku mubbi munno bale mutwebuuzaako kuba era lowooza nti gyali nti yamusa okugenda e London bw'atuuze e London afuuse fala ono obubbi abulese eno naye awo mukunja gundi Saimo abaze bubi obadde tobba oyo walifunye omuntu omuyabayaba nobba naye kati odde ku mukunja obbe sente yayimbanga era mukunja we kasobola okuvuga takisi nga bwagisolooza kubanga eno yayimbanga ate bwabala sente buli kimu era mugambye njagala paundi zange 5 emirundi 10 njagala dola zange omukazi yanfuwa 5 Saimo n'agamba nfudde nze ne5 yabiraba Saimo n'agamba okwebaka ku nnyabo namugamba tomwebakako sente oziina yamugambye maama muleke tomwebakako omuzaalidde mu bwerere mpa sente zange kakati Saimo nendaba nga aswadde yire bano sente obuntu obutono buswaza nnyo naye baali bakulaba dda bagana omubbongako wali nga aleeta amagalo omukulu kali yamuyisaamu dda ettooki amuwa engalo ezirimu engalo ngalabika amuleetedde engalo ate nga nazo zeetisse engalo naye gwe towanya temugenda kuleppuka ne mukunja weesibe 3 mu bufunze mukunja yabaze obukadde 8 kuba mpulidde oyagala okumuwa laputopu oba omusingire laputopu naye abantu babuuza mu sipeesi ey'ekivulu ekyagweredde ne kati Saimo sente yazitadde wakae katukkirize yadde azitutte naye yazitutte wa anti n'okuziza kuswala anazakomezaawo anti kati awo nna mulimu kumuswaza kikakaza kiri nti abadde azikoze eki ekyokubba tukikkiriza kati kyetuzzeeko zaalazeewa weziri zikyali awo alaawo nga omanyi security ebiki weziri naye omusajja naye gwe Saimo wakoze ekigambo mu bantu bobba tobbangu oyo mukunja bamubba olaba ayogera bitamukwatako waleese obuzibu amaanyi nnyo watuleetedde obuzibu era tugenda okukukola munnaye twakuvuddemu kyenasinza okwagala ku mukunja yayimiriza n'entambula z'ennyonyi yagamba bassebo ne banyama njagala okubategeezaayo ekintu kino entambula z'ennyonyi zonna nziyimiriza abadde batulinda ku airport musooke muyimirize emirimu gyammwe nina nzibye wetwogera Saimo Omunene w'ekibuga sente zange azibye agenze ku Emirates Stadium nsigadde wano mu buliri
amulabako tokuba totta ampe buwi ssente Ah, lunagwo kati awo nno lukyali Bungereza kate lukomewo e okuddawo Kampala ku bayoutuber b'e Kampala anti mulindirako airport alala ne Saimo oba osokoddeko mu kyalo nodda anti agenda mutamya ekibuga si ye munene waakyo agenda kufuuka nno omufunda w'ekibuga oyo obbanga endala anti kati awinawo interviews nga 2 mwezi agenda kaaba agenda kukola ki Ngezi. bwe kyomanya nsa n'okutuuka eno e Kampala ne yeesaaba ebyayi nga tonnabba mukunja sooka obuuze mu bantu bonna atuuka atya ku lisiti ya ttiimu ya Honorable Kyagulanyi okugenda e Bulaaya okugendayo ate yabanjanga Namakula ng'ali ku ndiri ng'onyumya ggwe Hey, abanja era waluziza gye lutadda oba yali alowooza asaaga oli abanjiza ku buliri ati ali ku kitanda ati naye ng'abanja ng'ali ng'omulamu oyo aluziza gye lutadda era kano yayagadde mufulumya kibuga saa ndowooza ennaku ze ziweddeko werijja kwoyo omwana nti obbe ate ng'ali ku nnyonyi mubbire nno e Kampala naye ng'ali ku nnyonyi kali gwe mukunje gwe Saimo ekibuga kigenda okukufundirira gomanya oyo alinawo interviews 2 mwezi wa YouTube gwe linda ayingira Kampala kabazeemu kibadde abalamu ka shopping Saimo nabo balimba kati nze mbuuza babagagga be UK tebabakuba luseke Saimo kubayisayisaamu kaawo Saimo yaggwako kasita ofuuka promota anti gwe tebakyakusobola kukusasulira okitegedde ng'oba ofuuse bbulooka w'abaliko otegedde bulungi nti w'obaako bo gwe basasulira kale ate ye bamufuula bbulooka w'abaliko okitegedde kati mpaayo ensonga emudala emusasuza abagagga bakunyiganyigayo kaawo anti abagagga ebivulu byonna biwooma baliko era bw'otuwa wali nga wavaako tokyali ku kyati bagamba negundi wuuli wali kizibu nnyo omuntu okutambula okuva wajiri waali ajja wakusanga wotuna toli ku stage okitegedde ssebo akantu ako Saimo bannaye kamukoze ate abaana bagenda bamulikodinga ka vidiyo ali mawale ate akabye nnyo malayi musajja atunga atambula ava kuno dena ava kuna oba obinoonya nno ne bikubula yabikoze ate kati abulu lukyali eri ku nnyonyi lulinde luyingire entebe kati awo anti nalabako ko Saimo oyo kakati waba oyagala olutalo luddukule omukunja afune sponsor nga ye manager wa Rema Kayemba olujjukira gundi oyo yali abanja Kayemba sende lufuko ate noli Kayemba aziina ayinza lodwepikiramu ye kennyini awo kati ogenda okumanya nti okubanja tubanja bwe Saimo kyomanya ekibuga kyakufundidde dde era simanyi nakumanya bambi wedda Saimo omutono w'ekibuga kati bwe tuli oyo omwana walinyirawo entebe awo kati onaawe omumanyi tebamunyumiza muki ate abanjiza ku kitanda ati nga bamufulumya kwota kasana naddayo naye ng'abanja okufa era mukunja kubanja tomujjukira ku kiweewa naye ebyokulabirako ng'olina bingi musajja gwe okoze ensobi okutta okuwayo emmyufu ebyokulabirako olina bingi twali ku awaadi ezo ezaaliyo omulundi ogumu janza awaadi bayita abasimu ne twagala kwaniriza muzeeyi Gerard kiweewa ng'ateeka mu kalakita y'abatamiivu mukunja yamuyoola mukunja gwe babbye omulala paka nakati mukunja bagamba bamwokya paasi naye bwaba bamwokya tebannalabika naye nga yo paasi yamukola ki yamukwata abamu bagamba yeeyokya kisoboka kakati Saimo Omunene tewasomye katabo ka mukunja ng'otamutandiikiriza nze nkubuulira mukunja muzibu ku ssente kati lukyali mu diaspora awo irinda balinnye entebe si babaddira ku nnyonyi embayinza okwetugirako pozi bagendedde mu Uganda Airlines ekyatuuka yeeyo sebo egenda bwe mumakozi bagigulya yingini empya nedda sebo Uganda Airlines egenda kati banaaluggi egenda kati sisiganye
mbuza ndi sije bakiriza tweyongere yegenda tibajigulya yingine egenda yingine yagenda muki yingine eno muzimu kunyonyiza Uganda Airlines anti ate bakola wi zinabaga ku yingine okwo bayitaddeko abazungu ne bandi badde ne bandi badde nga bazize ku bimya mbuyimiriza anti gulabe giri tetulema Uganda bakiriza mbanaga banna era yakazanya ali mu ali bantu wa number plate yanyu nkikachi kati agamba oba yeruwa yanyu Uganda gikanika kati oba nzonga itegende mugeza kati ingini yatere atechaachamuka andi gwe manya no mupiara obutamanya committee mu operate kati bochogerako na kitijja mbongo bwange kati gwe manya bali omuzungu ne yandi badde ali kubibya tebandi kyewanidde namani kirese bulese kye tekiyita bandi badde alina okuleeta abazungu ngaaba nawe positioning abo bali kubyawo baze kugula buleega nabeerawo nga beetala nga bali we bakola ekyali badde kimala naye kati eyingini enyonyi gireka abaddugavu kandi basobodde okukola ejjirita nze sisobola kugirinya olagamba nti naye nasi enyonyi bannayuganda gye bakanisa no si bakakyusa yingini eno ate bannayuganda ojjukira akanyonyi munnayuganda ke yasooka okukola kaabuuka ne katuuka mu bbanga ne kasiba n'akomawo ng'ejjinja nga mmayo ku ttaka pa anti abo era bannaemu emirimu egyo mugiteekemu abantu abagitegeera naye bano bategeera naye just trust anti kati Saimo omuntu yenna ategeera abadde ekyakibalirawo kati kiriko kyava ku buzibu kwa marketing abamarketing tebamanyi perception y'abaddugavu eri baddugavu bannaabwe era alina okweta abazungu aba ne beetaliramu baleetaliddemu bwetalizaawo abazungu naye kati omuntu agamba oli ali Russia omuzungu nayuganda asobola kukola girita yasibye dingini ya piki y'ennyonyi owa ennyonyi ekyamuka ng'emmotoka naye anti kakati kye tuba tulina okusooka okutandikirako abakola ennyonyi bakolayo ya spare yes bakolayo ng'ennyonyi ya spare bakola ennyonyi bakolayo engini ya spare yeno gye bataddemu kati baba bakolayo engini ya spare kitegeeza kuva ku yatandika okukola ennyonyi yakimanya nti engini esobola okufa anti naye nga ani agitaddemu awo wonna ati abo wali debate wokka tebandirese badduka bakole ennyonyi bagisaza abakasitoma eyo kati eyo abazungu bagirinnya eyo abazungu bajja girinya bannayuganda batajja girinya ate abazungu bajja girinya okwadde sosanga mbazungu ate baddugavu be babikola bwe tovaako wano Kampala n'olinnya ennyonyi n'ogenda e Nairobi nga te munnayuganda yakujjanjaba so the challenge is perception and kati katuvudde erimu byonna nti bw'obeera mu marketing kikulu nnyo okumanya community gy'operatingiramu gy'operatingiramu for example essaawa zino I wouldn't advise any client kuno sikukuba muntu kalala branding ya Suna Ben tosobola mukozesa kulanga product nga eri mu linnya lya alaali lya basiraamu tosobola kubanga branding ye wambizi kakati ne wano wentirowooza nti challenge nti perception yaffe nga abaddugavu sooka Uganda Airlines ekyalina okwetunda nnyo mu bantu okukikkiriza because abantu bakozesa ku Uganda Airlines ku nnyonyi ezigwa Entebbe awo Uganda Airlines eri ku nnyonyi 5 ngamba ezigona eddeire zino zingenda Dubai wa erimu ku nnyonyi 5 kwanza nze nanyako akanyonyi ne mmala wiiki nambanga gana amatu gampuuma ne nobody complains about it lwaki beero bebagikola ki bebagioperatinga olinya Uganda Airlines n'otuuka bulungi nga tulina amatu gakola ki gakuluma so naye kakati ekyo bwali mu marketing ekyayingini milestone yaki y'amaanyi but ate bwe mutima gw'ennyonyi kakati bano b'okolera mu bo tebannakikkiriza nti omuddugavu asobola okukanika yingini ennyonyi n'ekola ki neterera kati with time bijja luvannyuma ne mugiteekamu ne mututeekako n'abazungu era badde balina okuteekako abazungu era yabaze yabalidde bubi nnyo omuzungu niwe yalize ne yeetalira bwetalizaawo kamera ne zimukwata kyali badde kimala naye bwegiteeka abannayuganda tosoboladde okukola yadde but anyway as communicators kye tulina okugamba nti abagiteekamu bali skilled perception yo buvunaanyizibwa bwo okukyusa ngeri gy'olabamu ebintu kati nga ba communicators tetujja abantu kibalowooza naye kati ate muvunaanyizibwa baffe obakkiriza nti obabuulira ekituufu ekiriwo nti ennyonyi
abajopalatinga tosobola kuteeka kukyusa nyingiri ya nnyonyi nga tolina bukugu bukola ki kubanga ne ku zirayisinsi zaabwe ebyo beetaagisa kubanga osula obulamu butali bwa bannayuganda bokka ojjukira ennyonyi yagwa Japan yagudde China jojizo yafiirako abantu 72 si ya China yabadde ya China naye nga bakuwa omuwendo China yali erinako abaayo naye nga abasinga tebaali ba China so kitegeeza nti nno mu license kyetaagisa ebintu bingi wosula obulamu bw'abantu baki awo tuveewo nga tumalize bwayiswa Mufumbiro bamukutte era essaawa zino buli kiisi saa kusimu yange nekyali nga weetabako mu parade okusinziira ku mulamuzi yakozesezza ekigambo others atiraji ntegeeza nti ekyagenda mu maaso naye ate webadde ntikebera mu bifaananyi ate Mufumbiro siina bwe mulabye mu parade eyo Mufumbiro ate yegundiyo endala Mufumbiro kalina ebibyo ebirala yetali kuba parade but olwo byonna tubikondeminga ebyokukwata abantu nti yesu muntu mukwate mutwale mu kkooti lyawe osomere eddala emisango egikola ki naye lwe bamba nti ono omanyi osobola naye kati poliisi ekyalina obudde ziba 48 hours nanti kati poliisi kyekola abantu we batiisa ekyo emanyi ekyo kitegeeza abantu bo bajja kutya naye ate obusungu babusigaza kati awe wali obuki okutya tekujjawo busungu bo bagenda batiisa nnyo naye ekyo omuntu okumutiisa tekimuggyako busungu so gavumenti saidi zonna yandibadde ezibala nti buli kyonna buli kyekola abantu kibatiisa naye tekibajjaako busungu ate gumanye n'ensi nnene baba bagikubako bomu Japan yasigalawo eno ensi no otuuka ogijjako abantu bamalewo olwanye nnyo nno so kati aboogera tebagenda kukomaawo aboogera tebagenda kukoma naye ogenda kusiba paka ddi kati yesu tuli mu ntandikwa butandisi wa campaign naye abantu bokkabuka bali mu makumi kati abali prominent abo owulirako abalina amannya ndi Bamufumbiro bamukutte edi mutu abakutte kati waliwo ne bakwatira bambi batalina ki bakiyenje abo bebasinga obuyitirivu kwebiseera ebisinga abantu balaba ku polisi bamakomera bebakutte nga olaba bebasinga bebaba abatono oyinza okuba bukyanga bwetwabanga n'abantu twabanga ku bantu babera 50 nga basiba naye otuuka mu kkomera no nga bonna wakibazayo nga lijjudde likubyeko kitegeeza waliwo bebakwata nga totegedde bebaki bebangi oli kati Mufumbira yateekwa kwanga tali ku keesi y'abaliri babataddeko webijjaya nti omwogezi w'amagye FX yagambirawo nti oyo bamutadde ku fayiro y'abaki yaba edi mutu yete waliwo kugira yolwamwa yagambirawo ffe tumuyina tumutadde kuli ku fayiro kati Mufumbira yale kati bana bakufuna bamwaloketinga anti bebagala bakusassewo si byangu naye tulina kukiwa buwi budde Saimo zwa kali bibiri fetuka mu Uganda ndaba nyina kuliwa buwi budde ani kuchoma government bagidulidde bagivumye bagigeyeza teyina kyekola ki wakyali kipe kiyinza gikolebwako kale twaliwo ebintu byetula nenga nga it has to be just a matter of time yebyo nno naye akabulayo ani yebyo bajjeko engalo basibe banyabo mubeere bulungi mweraba Muna Habo Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Habo Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna